Jjuuko Francis aleeteddwa wano olwaleero n'aggulibwako emisango 13 nga gyonna gyekuusa ku mbeera eyaliwo ku Freedom City nga bwe muwulidde gimusomerwa nga bagamba nti yeyavaako ebigambo eby'okugamba abantu nti mugende wali fireworks byonna ne givaako obusambattuko biboogerako. Ffe ku sayidi eyaffe tulaba nti ekyo kyakunyigiriza Jjuuko. Ffe ku sayidi eyaffe tulaba ng'ekyo si kya bwenkanya okuteeka ku Jjuuko emisango gino olw'ensonga nti abantu bonna baafuna obuzibu, abaafa, abaakosebwa baali bakomawo, si baali nti bafuluma. Mu kufuluma tewaali buzibu bwonna, obuzibu baabukola mu kudda, ate teyalangirira ebweru nti bannange mwenna mukomeewo. Ekyo kimu ekyokubiri. Bamugambye nti yabagamba bakozese omulyango gumu, ekitali kituufu era emisango agyegaanya. Ddala nga si kituufu nti Jjuuko Francis Service ye yaggala gates ewalala wonna, nedda. Egyo musango ffe tulowooza nti nnyini kizimbe manager eyalina kufulu yalina okulinnya wano mu kaduukulu. Era kyova olaba tugamba nti bw'ogamba Abitex ne Jjuuko nga babiri bokka bw'olina okutuusa olwaleero si kiba kya bwenkanya. Tusuubira nti n'abantu abalala nga manager w'ekifo, commandant wa poliisi eyali avunaanyizibwa ku crowd management oba control, okulaba nti abantu batambula mu mirembe era bakomawo mu mirembe, kubanga baali basasulwa. Poliisi abaali ku duty baali basasulwa okukola omulimu ogw'okulaba nti bakwata bulungi abantu, babakontrolinga bulungi abantu basobole okuyita mu bikujjuko mu mirembe. Misango 11 abantu abaafa, emisango 2 abalumizibwa. Neffe ng'ab'eŋŋanda ze tetulabawo nnyo musango, kubanga kye yali akola kyalina kuba ekyo. Twansi ye yasalawo nti emiryango gya Freedom City gikole ki, giggalwe. Balina kulaba nnyini kizimbe ye yaggala emiryango, ye yali mukozi. Tuwulira ennaku nnyingi olw'okuba nti muganda waffe ali mu kkomera. Byonna ebyabaawo yali ku mulimu. Ekyokubiri, omulimu program yaliko eya Freedom City. Yali MC but they had a program.